Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira simba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo nenda okwebaza mwena omusobwere okujja okubaawo okuwesa omukolo gw'abaana baffe bano ekitiibwa kino nenda okwebaza Moses olw'okutuukiriza ekisuubizo kuba n'izina ly'omu ataikiriza ng'ojakikiriza oba nti ojakayita webale nnyo webalirano nenda okwebaza Alisi lyekabaka masuku kabiseeko olwawo yakutega ayosobola okabitaku yakola obukolo obwolwaleero kyobufumbo nganda eita basomoka ayindi basaba ngo abakumukiriza mutayirira kutuswaza okusinjala omwana waifwe omulenzi nenda okoba nti Katonda ikirize oyina yina agwire yagwire n'entambula yakozesa amuyizeeyo wera nenda okoba nti Moses n'Alisi mubeewo The next is from the staff of Mukonoho. Artist Moses, I wish to congratulate you upon the achievement and I welcome you to the institution of that. It's a long-term institution which has not died unless. Thank you very much for joining and you are very welcome. Zinagala basibirayo ekintu kimu omadde mukuba ebiragiro mwogedde nti mu kufa ne mu bulamu mu bugagga ne mu nnaku ebyo ebintu ebiri mu bayibuli naye abaabiteekateeka baamanya nti eriyo sayidi bbiri ey'essanyu n'ey'amaziga so obufumbo olugendo olutakoma Siza mu pink olugero luliko amayinja ate y'omwami n'ayambala kitengi bonna balabise bulungi tebakomye kubeera nga bo bokka be banyumye n'emperekeze nazo baazifuddeko kuba nazo zakyusiriza mu bitengi bateddeko obugatto obufaanagana ne necklace. Entiko y'omukolo guno kwe kusala keeki ngolo omwami n'omukyala ba aliweya bagenze ne basala keeki yaabwe anti keeki kyekijiro ekisooka kye babeera bagabira abantu baabwe ate era nga keeki kabeera kabonero ka buwanguzi era omuntu yenna afuna essanyu asalayo keeki bano bandi bafunye essanyu eri obufumbo obutukuvu ye keeki eno ennungi ennyo gye basaze. Dale. 1, 2, 3.
Buzibango wakatse wange muchango buziba matala gagala gakendedde lighti sweet njagala nye bini sweet ate naddala mukadde ebintawanya bikendedde size sweet total satisfaction guaranteed olinga yakenkuka guaranteed Organizing committee abazadde baffe bakama bange mwenna mikwano gyaffe mwebalire ddala nga bwe mbagambye nti mukyala wange yakitandika ng'omuzannyo kaali bwaka birthday party n'agamba nti yali myaka 5 ng'osuubiza naye kukwatira wano leero tulina okulonkinga embaga nga ndowooza nti muzannyo era bwe kyali nyakaana waali yenna wabeeko baana n'omukyalo ono ne bakyogera era ne bakiteekawo era kiwedde mukirabye. Ndayiga ino kwogera bingi because a lot has been said by my husband. Otherwise, I would wish to take this opportunity to thank all people at large. All people, I'm not going to specialize, but I want to thank all people who have invested in their time, their money, and their thinking in contribution of this function. Please, we are really most welcome. Thank you so much. May God bless you all. I would also like to take this opportunity okwebaza abazaire bange abanzalira omwami wange Moses, baba ne mama, mwebale kuzaala Moses, mwebale kukuza bulungi Moses, mwebale kuweerera Moses. She's contagious. She make my heart feel more tight.
keeki emu eweebwako abantu ab'enjawulo ababeera bakoze ebintu eby'enjawulo mu bulamu bw'abagole bawadde abazadde baabwe mikwano gyabwe komiti era munnange bonna ne bawa keeki okubeebaza. What a peace of mind, beautiful eyes, more than the sun, she's naturally wise. Intoxicated, she not believing me, that's why she can't take no man. I could sell anything to get anything. She make me ting-a-ling when she take that to sing, but she sings, say, Mwami n'omukyala ba Aliweya mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV, mwebale kunyuma, mwebale kwambala bulungi, ate mwebale nakutuwagira naffe ku Charitas ya Clinic. Omukolo omwami amasuuti ge yayambadde yagajja Dubai era nga buli suuti yali yaka mu kitundu. N'omugole omukyala egawuni yali nnungi nnyo. Bambi yalonda gawuni eyamugendeddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Wedding album gye tugendamu era nga kulikayo nnyo mu mbaga. Wedding album osobola okusindika ebifaananyi eby'okukyala ebyokwanjula oba eby'embaga ne tubikulagira ate eddoboozi gwe kennyini gwali recording nga n'otubulira details ezaaliwo. Katulabe wedding album eno nkwagala nnyo. Nze Nakavuma Emily bba wange yakyala bamuyita Kato William nga yakyala e Kanoni Gomba eyo mu kyalo gye yajja n'akyala mu mwezi ogwokusatu n'ennaku z'omwezi 12 mu mwaka ogwo oguwedde ogw'2026. Yajja n'emikwano gyaffe bwe tukola nabo bajja abantu bangi yampeesa ekitiibwa ewaka kwali kukyala naye yampeesa ekitiibwa era manyini mu kwanjula ajja kifa bakula n'asanyuka nga obitaddeyo ebifaananyi byange ku wedding album era njabirako ku Delta Nyandaba. God bless you. Wow. Sawa yaffe esooka ewedde katugende mu Bulango tewerabira kubeera ng'oyitako ku Charitas ya Clinic kweyagala osoma enviiri omugole jangu n'enviiri za bujjo nazo tuzikola ku Nasa Road ku kizimbe wali eddwaliro lya KCC ebakiyita Sal Building okumpi n'eggaali y'omuka. Namba y'essimu kweri mukwano gw'ayagala okubeera ng'obookinga okulaga omukolo ku Delta TV yanguwa emyezi bagibookinga bagimalawo gw'oli eyo nti awo gwange gukyali gwa December bano n'aba January babookinga ng'osiba omukolo gulaga ku TV bajjeyo lro abeesudiyiza ku musajja abeesudiyiza ku mukazi we omukolo olina oguteeka ku TV naddala ku Delta ekyasinza olaga emikolo genda ne ku Gowns ng'ogenda wali eri Kamukamu Plaza ku Entebbe Road olabe Magi ku City Bridals opangisayo gawuni emu n'okwera men's dresses zaweerere katukene mu Mulango tukomewo n'omukolo gwaffe omulala gwakwanjula tovaawo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo